fa abasiraamu tukiririza mu kufa buli lucha bweruti fe tukitwala nti sigenda keesa setaga abasirikale era nze gavumenti tempa abasirikale babawe babasajja mivule baweeta amale mirundi nze tebampa abasirikale ekirungi kuri siti nze second last ndigenda okufa nga bajjo yafada nga full figure ze ngumba lutalo ze yayimbako nze nga wendi kati nja kubaza nga tamale mirundi yakafa awo ndio kenda bo banfulume eggwanga naye as of now ndi ku safe side wasola bange bakusemberera bati nga list yegende tuka ku Arshbug ngobomba awo nga mbomba naye as of now kanzike ba blog onampulira nze acting president nja kulangirira olunaku lugendo kubeera ko kulonda as of now tukyakungubagira muganda waffe Ichuli mpozi n'ekirala nga ba blogger tugenda kukola edduwa ya Ichuli omanyi mu Busiramu omale ennaku 40 mu ttaka abakolera edduwa ffe nga ba blogger tujja kusabira Ichuli nga tusinzira mu kifo kye ekakiri nina empapula z'emmotoka ya Isma emmotoka ezo eyazituwa generali yatuwa buwi teyatuguza wabula yatuwalilla buli munamuwe empapula byazo era emmotoka ezo zagenda okuva eshalija nga ziri mu mannya gaffe buli mu mannya ge eya Isma mugage eyange mugange ey'abasajja mivule mugage jeno ze yabawa eyabbajo yagenda agikwatidde wano mu nkwawa kuba ye yagamba n'emmotoka ezimumala ne bagimutera mu bbaasa waliva yagikayanira ayagala ogyesibako motoka ya Isma mu mannya ge agatusuubira Ibrahim ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino ebuddo kisozi ku kyalo kibayita Sumbwa ebyapa webiri amakubo malungi ate weziri wakuze osobola n'okkolera e Kampala ku Sunny Town eziriraanyewo nawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 weziri essente Mabukasa Wakiso Bombo n'ebitundu ebirala kubira nannyini poloti ezo akubulya essente n'ebisingawo ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo temuli bulooka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala balina donuts bread eby'omulembe basangibwa wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts plain n'ezo ziriko ebifaananyi sweater shirts jeans shorts capes unisex pants jumpers emisipi branded stockings sweaters kosa ne jacket basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okudelivalingira mutegeregana. Omulungi atulaba ku Captain Music nze lujja mugamba mutya mwenna abatugobere okwetoloola ensi yonna ndi wa Arshbug Kato mukyaliddeko ate tubeere nga tunyumyamu kemboozi okuviira ddala ku kufa kwa Isma tugenda kwogera ku ngeri gyagattamu obulamu ali mu mbeera ky'abantu bali mu lusirika abantu beekwesa abantu bagenze kwegamba gye tutamanyi kutya kweyongedde. Muganda wange lujja kanzemu nkwanirize webale kunkyalirako muganda wange. Amiina. Tuli eno tusirise tusirikidde bingi nno. Musirikidde bingi? Tusirikidde bingi. Ever since Ichuli we yatuvaako obulamu tebuddangamu kutereera. Fie ekyaliwo tetunnamanya baamuttira ki bamutta kwogera ku bantu naffe abo tubamanya tuleme boogerako bikyatusobedde. Bamutta lwakuba ssente yali ddiiru sigimanyiiko kati kwegamba ebibuuzo bingi ansa ntono nenga all in all obulamu weebuli yamaani nga okutyako weekuli okutya tekusobola butabaawo twali tetukirowooza kugamba nga bamutya ne bagamba nti omusirikale gundi bamukubya amasasi tugamba bannange Uganda ne mu moving on wasonga naye buloga
fucking blogger Isma kyatukuba wala Katonda amumuze mirembe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un buli lunaku nteko okusabira Isma tasobola kumva ku muntu tasobola kumva ku maaso lwa nsonga twali tugasse bingi ebyali mu pipeline kyanaku agenza okufanga tebinnatuukirira biki ebimu kwewe mwali muli mu kuteekateeka awo gwe ne Isma kansoke na kino nga bw'okyaba wano screen saver yange era yeeyo jajja ichuli ku mbuzi ogirabye ye screen saver yange awo mwali ku kyolo baali mubala ki kati wano Isma badde n'ekirooto nga ye aŋŋamba tolaba bino byenkola ebyokusigala nti Isma yange ebyaki ebyo nabyo nagezaako nti bagambe nti n'omuntu alina omulimo naye nga ye awulira ekintu kyayagala okukola kwokya mbuzi era nga ngamba ndi musufu mu kwokya embuzi obwenda bikoze bitya njagala nkola akafo nga kaguriru nga baye bajja ne tulyamu kabuzi ne tunywamu ebintu byabala ng'ebyo abibala naye ng'ebirowoozo bye myaka ng'ebiri mu maaso kati nze bwe nakiwulira ng'omugezi nange nembala nendaba nga kikola kati munnange tulina ettaka awo ekakiri eka 16 lisufu liriko buli kimu no before Isma okujja on board nze ne kyali wange bamuyita Katende Job Norman nga twagala ettaka eryo developing nga tukolereko farming ebyokulima urban setup bikoze bitya n'ebintu ebirala bingi kati Isma bwe namutwala n'alabawo n'alaba ate nga idea ye ya ichuli ku mbuzi nga akafuka sufu nsonga waliwo amabanda akafuka ali so beautiful ate nga byonna biri nacho munange ne tuteesa nti tukikole nengena ne designing ebintu ebyo buli kimu ne registeringa ne tuwandiika company emigabo bikoze bitya ne tusubmitting eri government twagala tuteremu kasente lwansonga kintu kyetagamu capital mungi nenga byo government byeyagala mulimu okulima mulimu okulunda kuliko we basanyukira kuliko ebyemizanyo bigenda okubeera government ngabo bamanyi kirungi mwe bale kupanga mwe bale kuyiya naye kati muddeyo muwandike bwe muti ne tuddayo ne tuwandiika kati ngebyo byonna byonna Isma yenga ngamba kimu fish ebyo gwasobola obikwasaganya bakuwandika bakudesigning bakudraftinga byonna byonna nze mbikwasaganya byange kati nze ngeri gye mbadde nga sikyayiriba nnyo ng'ebyakasente katawo nga Isma atasamu akasente baagalayo kyasatu kale bitambule bwe tubitambuza ne tutuuka ku stage esembayo nga gavumenti balina kujja kulambula yes twagala tetubafere manyi gavumenti ettaka weeriri bituufu bye mwogerako mwagala just kutuweereza bintu bya photoshop mutucupule kati omukulu abadde alina okujja okulambula bamuta Dennis Galabuzi akulira PDM naye nga ali busy ne president baliyo Northern Uganda bwangamba Arshbug tukikole next week nti kale accidentally chuli ne bamutirawo nyini nga plan tezinayitamu nga zibulayo ziri kale bwerewe bweziti musubira week eddako omukulu ajja alambule bwamala okulambula bwati na confirming anawandiika recommendation nti ntuusewo kituufu ettaka abaana balina nga sente zifuluma chuli yafa n'empunga project yakakadde kalamba akadola nengamba muganda ng'ofudde nnyo ondeseewa nange nempanga njagala nange kwetta munnange tuba tugenda okuziika Ichuli lunaku ennyini etwamuziika nga nfuna essimu okuvaawa ewaato ne Jeno agamba ki bamuyita mwami Kiryoba Kiwanuka senior council nga ngamba kitalo nnyo ekya Isma lwansonga nayitako mu office ye nga nsabu meeting ekintu ekyo kitambule bano mukutambuza empapula okitegeera eri mu mpapula kati nga yali akimanyiko nti ndine Isma tulina kyetugobako kinene nanga kitale kya mugandawo nampeerezawo naye ku mabuga alhamdulillah ne yanziza nnyo council emugabula council Isma alese ekirooto nangambira ensonga kinkukubidde essimu nga ffe government tukkiriza okuimplementinga ekintu kyammwe ku lwa Isma kati nga bambuuza naye emigabo gya Isma ogenda gikola otya alina omwana naye nga kansoke ntuuke ku lumbe mpulire oba alinayo omwana tuyinza okuba tetumanyi toyinza kwekomiti mpaka lwe nakiwulira nga kiva mu taata we talina mwana no of course abazadde we bali n'oluganda we luli era neŋŋenda nenjogera Nsereko yabuuza ani abanja Isma oba ani Isma gwabadde abanja nabagamba Isma afudde mmanja nekyamukisa mulungi nti emigabo gye weegiri family bwe banamala okuyita mwezi n'ennaku nja kubannyonnyola buli kimu era nja kubalaga buli kimu yes era kati kyemmanyi
Week ejja. Sere zigenda funa. Ngenda bayita nga tugenda okulambula kuba gundi agenda kujja. Mwami Galabuza agenda kujja okulambula. Nja bayita tugende mulabe ekintu kya Isma. Legacy yesigalewo. Sente tezinnaba kugambe omukulu wa mala okulambula na recommending anti kituufu. Nga mujja tulya tunywa. Ng'ensimbi efuluma. Nga mujja tulya tunywa nsonga tugenda kukola project ye kachiri awo. Mama nyabo. Kuba mulimu ebirowoozo bya Isma. Ebirowoozo bye mwebiri, emigabo gye mwegiri, ebintu bye era n'ekifo kye kigenda kusigala nga kiyitibwa Ichuli ku mbuzi. Wekigendo sigaza linnya. Nja kufuna bufunyi muntu amanyi okukola barbecue omulungi amanyi okwokya. Kitambulye ku plani ze kuba nali nzimanyina nga bwe yali akyagala bwe kijja okubeera akasente akavaamu emigabo gye nga gitwalibwa famire ye bulungi. Yes. Tusooke n'ebyo byennyini Isma byabadde ayinamu emigabo oba ebintu bye byabadde ayina. Biki ebirala by'omanyiko Isma byabadde ayina? Abadde ayina emmotoka ye drone yennyini mwe baamuttira eri ku poliisi. Poliisi kyakola kunoonyereza. Naye nga nze nagambye famire nakino kankiddemu nga nti singa poliisi egezaako okugamba nti mulete proof of ownership oba singa evaayo omuntu yenna ayagala okwesiba ku mmotoka eyo they can always rely on me lwansonga nnyina empapula z'emmotoka ya Isma. Goziina? Yes. Oziina ngaani Arshbug? Nga Arshbug Kato lwansonga emmotoka ezo eyazituwa generaali yatuwa buwi teyatuguza wabula yatuwalilla. Buli omu n'amuwa ebipapula byazo. Era emmotoka ezo zagenda okuva eshalija nga ziri mu mannya gaffe buli omu mu mannya ge eya Isma mugage eyange mugange ey'abasajja mivule mugage. Jeno ze yabawa. Eyabbajo yagenda agikwatidde wano mu nkwawa kuba ye yagamba n'emmotoka ezimumala ne bagimutera mu bbaasa. N'ateeka mu nkwawa. Kakati ojja otya okubeera n'ebiwandiiko by'emmotoka ya Isma? Ate anti wulira ebintu bya Mukama Katonda bibeeredde birungi. Kati Isma agamba fish anti okimanyi mu bya tekiniko gwambeereramu nze sibitegeera ate tiini ate simanyanga email. Kati nembanga empapula nze nziraninga. Wali omutambuliza. Nga nze mutambuliza kati n'ebyange yes. Jukira kati nga bwe ngenda twalina agent waffe yali B-forward. Then ne tugendayo B-forward natuka n'akolamu mistake ne tukyusa ate ne tudda ku smart freight overseas. Bwe kityo emmotoka zituuse mu mbaasa ate kusasula misolo ate kukola biki number plate. Bwe zajja buli omu n'atwala eyiye ne tubeera bulungi. Ekirungi nange saagala kubba mmotoka njagala gikwasa ba family batuufu. Yes. So empapula yagala ziyandinga over. So empapula weeziri babeere bagumu ku ekyo bwe bali yagala ogitunda empapula weeziri bwe bali vayaji kayanira yagala ogyesibako mmotoka ya Isma mu mannya ge agatusuubira Ibrahim. Kakati tugirewo ddala na kino wamanyako nti emmotoka eno yaweebwa kampuni ya langi ebyo byo bimanyiiko? Kampuni ya langi yali kampuni ya Isma. Era waliwo ne banneebe Kombaka batubonge gye bali. Tebageza ne beesiba ku mmotoka ya Isma mbu ya langi. Langi company weeri yes. Naye mu mmotoka yali ya Isma teyali ya kampuni ya langi. Waliwo bigambibwa nti bagimuwa ng'alina idea amaze okuwaayo idea nti neetaaga ttiimu yange efune entambula eya langi. Eri twannyonnyola bingi okufuna emmotoka ezo. Kuba nze nawandiika nina mukwano gwange bamuyita Captain Alex. By then yali PA wa Geno. Kati ne mugamba naye Geno omuntu anyumizaamu atya naye just kunyumyamu naye nangamba ewandiika osaba appointment nenkikola. Kati bwe yamba appointment nengamba Ichuli. Tova ku gaadi nga bulijjo. Kwa bwe tubadde tukikola nga tukukuta. Mu babloga bonna nga ne tuteesa ffenna nga olusanze 10 babloga. Mwamala ne mukukuta. Nga neesima tumala ne tuddamu ebbali ne tukukutamu akababiri ne kiggwa tekiggwa. Kati awo namugamba jja tugende Geno yampadde appointment jja tugende beerako ku bbega. Nangamba ate batyamala bwe banaabimanya ba mirundi junior ne mugamba nga beetuga. Fe tulumbagane. Akwata obudde. Akwata obudde Isma. Nange yakinjigiriza. Nayisangako mu Firika akwata budde nga Isma. Akwata obudde. Era emirundi mingi yannyombesanga nga nze ndi mu budde obw'Ekifirika. Siggwe wekka. Kitegeera. Munaye bwe tutuukayo ekyasinga okuneewuunyisa nasangayo bajjo. Yabasooseeyo. Nga bo ine twagala bajjo temukuba wuuli. Nga byoli mwe mwakubye. Ko mwe mukubye. Mpulira. Akaya. Okisanga mu blogo industry. Si wokka by the way. Mu nsi yonna.
kati je n'omunaye ng'atumiitinga bw'oba oyagala akumiitinge wekka kiryoke nga buli omu yeeyogera kera nga bw'obimanyi je n'omunange eggwanga tuli saavinga mwebale nammwe weebale tyanaye munsanyu saamu nkuweeyo kakiggwe nkukolere ki emirimu gyammwe agiraba okitegera ye and of course Isma nateekawo ekiboozi ekyo nti namu kampani esiiga naye mbonaabona nsonga emmotoka mpangisa ne nange era bantu wako nange nenteekawo ekiboozi kyange ebikoze bitya ne basajja mivule naga naye buli omu kati ngenda muwa emmotoka okusinziira ku myaka gye era ey'abasajja mivule yali neneko eya Isma nga nene akange nga katono kitegeera naye nga ndi mumativu nako iyo mpozi yali emmotoka kikaaki yali zino zitesira zino ez'amasannyalaze zino ozitegedde empya ezakajja mwemanyi ebigambo bitwogera naife okujja 10 ku basajja bano manya emirimu gye tukola amabaluwa ge tuwandiika okufuna era kyova olabanga bwakkiriza nti sipiika kale muyiteyoko mujje mundabe amakooti amasuuti nga tugenda tonvaamu twogere ku nkolaganayo ne Isma mujja mutya okubeera nti mwababiri mwetegeera kati ekyasooka otugatta bwali busiraamu asooka kuba Isma ebbanga lyamalamu Sweden ng'akikubira NRM nga nze ndi mu opposition ye muntu gwe saakalakatako ye muntu gwe saavumako kijja kitya nange simanyi coincidentally nasabulanga nga teri NRM gw'otaliza ng'oyo mba nnyinza omuyuzaayuza ne Isma n'omuleka kati Isma agenda obitandika nga tukyusizaamu strategy egenda ekyuka ey'obutawa bitalina makulu ekitegeera nga olutambi lukyuse era kati nga bamwe bagamba kano ka muzeeyi kaagala mbu mukoogereko nako kafune ki ne tukamma amazzi netumuleka nga ne bwe kiba kinnumye sinza genda kumusabula kati nabajja ajja ku ground nange awo nyini wenkubira enkyungwa nenzira Isma gyali nenziramu NRM ate kati obimanyi ebya politics teyagwako mu mbizi kiringa musambi wa mupiira yakugula nova mu Arsenal nodda Jamaniyu otuna mu katimba ogitulisa enegatta naye Isma nitandika kutulisa kati tukuba nenga mu babloga bonna kati nze musiraamu nze ntola salaamu kati ekyo kyokka kisooka ne kibagatta omusiraamu gana musiraamu munne kati ate Isma engeri gye tali technical ate kati nga ndi musufu timu yonna n'ababloga nga banneebuuzaako ku kintu ekiri technical bikoze bitya definitely nga Isma neetaaga ate nga sikambwa naye kati nga bwe nkakangamu ebyamajja tekeesika tekalabisa kakuwa buwilira kati tunaku lumu munange mba ndi wano ku WhatsApp yange nga Isma ngamba awo no nga naatera okufa weeks ntono nnyo nti fish nkoyo kwambala brandi z'abantu mpulira kati erinnya ligezze naye nkoze ntya nange okubrandinga ekintu kyange ng'ayagala kyataawo ng'agala kutunda brandi yakoleyo butishaati babugule akoleyo bujampa yajja Ichuli nange kye nakola ne mugamba mpaamu just ekiro kimu bwe kiti nga mu kiro kimu ogenda kukola ki nga nzija mu creating a design kugamba brandi eyo manyi bw'oba oneebrandinga osobola kufuna kirowoozo mu mutwe then omala n'ogenda ofune logo oba erinnya lyo balikole batya ne bali designinga abaana ku nassa kati bw'ovaawo n'otandika obikola naye kati nze ekirungi nti nze manyi obyekolera nze sina kye simanyi kukola bro mu nsi sina kye simanyi mu bintu bya graphics si graphics nkugambye mu buli kimu ndi bano be bayita renaissance men ye muntu alina ability okukola almost everything yegwe nze omu kwabo abasajja tuli nno batono mu nsi uno jajja Ichuli kati Ichuli bwe mbumukolera n'anyumirwa alina kajampa ke yayagala nga nkadizayininze kati nengenda eri kuba n'abaprint border ne batuwa quotation nga bwe kigenda okubeera nangamba fishing mugomukaaga nga lumu tusimbule ku kintu kino ekya branding ye afudde tagutuuse mulaba wano nga mbimuweereza ke kano ka design okiraba akembuzi ako kati waka yali mulungi waka sagala bagambe ako kali kambuzi bidala ne kati njagala olabe kano akaaki akajampa ezo
N'obwa Sevugo wa designinga. Byonna. Kintu ng'okitadde. Ate no seemulika seekubira kalango kuba sibikola for business. Kibina ng'okikoledde. Kibina nkikolera kuba munnange. Ebiseera ebisinga okusiima. Kujja luvannyuma kaakano. Ebikopo byonna wali mwali mwenda bungi. Ogyaba wano. Bamuliseeko balabeko. Kalaba waneeno. Ate nze jumpers, sweaters. Nga nkakoze jjajja Ichuli, jjajja Nice, jjajja Smart nga bwe yateranga okubyogera ebigambo bye. Yaŋŋamba waneeno ka audio akaddako wano. Ezo jampa zinkubye nnyo. Ezo jampa zinkubye nnyo. Ng'asiimye nawo ne muddamu ne mugamba tuzitandikeko. Nga process esigadde yakufulumya. Kiwali kye tukola Ichuli ako ka design ka pussy ke tubatusooka okufulumya kokka. Naŋŋamba. Wallahi ke kasingo nnyo kafaanana Ichuli yennyini kano ka Ichuli we katwe kali. Wayogera bw'ati aba asiimye. Okitegedde? Ate mumanyi. Ebintu bingi mbadde mulimu. Bingi bye mutamanyi. Kinnumye nnyo nti mbalete kati waliwo kino ekisembyeyo kino terina kino kyosi kyogeranko nawantu wonna. Nali manyi kyekimusiza n'omumusa kikino nga musheyalingira. Nti maze okidraftinga tugenda kipresentinga. Nature on nature. Okalaba kano ka graphic akaliko manyi kyekategeeza. Nenga omwali ku mulamu aki. Nature on nature mulamu. Ichuli. Tugenda kupresentinga gundi. Presentation ebadde ey'obulamu bwaffe bwonna. Nga nze muntu gwakola naye idea eyaddala abasigadde kumujjako interview batwale ku YouTube ku TV Ichuli njagalayo ka interview yes nga talina gwa interview nga olunaku akola interview 9 ate nga byayogedde byonna binyuma buli gye babiteeka nga yonna abantu babiraba kati nga bw'amalayo ebyokwasama kati fishi nga mudda mu project yaffe nga mugamba munnange omukulu aŋŋambye kale katusabe katugume kati embeera yakyo oli biki ntya kiriya tugendeke wa Ian enkya nga tugende wa Ian tugendeko wa kamera bwe zijja nze nga mbeera wali lyani Poland man kiki finally kuba ndaba bintu bireeta kwega binengeje binengeje bikukakkanya ng'obijjo nsajjawo mubaddewo musajja wange tubaddewo simanyi nakumanya oba nakituukiriza mpulira njagala mbeka ekirooto kye kyentuukiriza ekimu ku ebyo byadda planinga nange byadda planinga n'abalala simanyi nga nze Arshbug Kato ate nga ngenda kituukiriza inshallah ajja kunsobozesa nze sigenda kufa ku list ndi second last walabyako ku list gye bafa oli second last nogwe yegulumbuye adda ekisajja ekyo naye nga yo list yakulese kyekimu nze nno ninga Isma kibala nga kyatugatta nnyo Isma adde mutabuliki nze ni musalafu fe abasiraamu tukkiririza mu kufa buli lukya bwe ruti fe tukitwala nti sigenda kukeesa oyongera kuliraana yes oyongera kuliraana ntaanaayo tukkiriza nti buli muntu agenda kukomba ku kufa kati kikola banga okufa toyinza kunsanga mbuze nekwese sikyafuluma olwokuba batta Isma nenfulumira ku lisiti setaga basirikale era nze gavumenti tempa basirikale babawe babasajja mivule baweeta amala emirundi nze tebampa basirikale gugenda sigala ku ground ngenda sigala ku Newton ngenda kusigala ku ground ekirungi ku lisiti nze second last ndigenda okufa nga bajjo yafadda nga full figure ze ngumba lutalo ze yayimbako nze nga wendi ebyembi biseke kati njakubaza awo nga tamala emirundi yakafa awo ndyokenda bo banfuluma eggwanga naye as of now ndi ku safe side wasola bange bakusemberera bati nga listi egenda etuuka ku Arshbug ng'obomba awo nga mbomba naye as of now kanziike ba blog onampulira mbaga ebyembi bisekeba naye biri mu ggwanga ffenna tubirabako Arshbug Isma nga eddoboozi lye litandise okwambuka liyitawo abantu bamuwuliriza akola interviews nyingi mu lunaku akola live n'etambula gwe nga wasiizinga fire kyekyakukakkanya yes munnange buli lw'okula osanga bipya ne dimension ziba mpya Isma ku myaka giri kwafiiridde emikulu bwegyo yali teyerowoozanko nti busobola okukya ku makya nga ye best talker yali takirowoozangako
Chovola bangira Sweden ku kyeyo nga balowooza nyina genda mu ku kyeyo America simanya bwa Katonda namulagirako bwerere nti ogenda kumala emyaka 11 ojja kudda n'ennusu bina. Ojja kuba wakadde e Uganda buli kimu kisumulukuke. Nti Arshbug Kato mbaddewo ziza award. Endala ziriyo mu kisenge kyange. Naziwangula n'enkoowa. Nga best blogger. Nenzimba abaana, nenzimba superstar, naye najja nawangulamu. Nenzimba ba Pizzikraka, nenzimba Abudu Omudiribadda, nenzimba abaana. Abo nabona abaana bange, ne bo babuuza bakugamba. Arshbug Kato. Ne case nze namuzimba. Era akyogera lwakwa kinengeri gye kimulumamu ate kati simanyi lwaki. Naye nga akikkiriza takyegaana. Kawalya waffe. Yes! Kawalya nze muntu gwe yali omanyi omuntu gw'olookinga up to gwe weegomba obeerenga ye bikoze bitya. Era nze namugamba nti kisoboka ogenda kukikola Tom. Lwansonga namuwuliranga amanyi okukola interview, amanyi okuflowinga, amanyi okubuuza, amanyi okuteeka omuntu nabeeranga ne bugadgeti nga n'abamawulire babutunuulira ne batya bino buno burabe. Kati nga nyina kasalamoni kiteekako bwe nti essimu nenjituninga obuzindalo ne busituka butye obupeesa nenjira nti nenkanga ekibuga. Nga diaspora waginyweza? Nga diaspora naginyweza. Maiti Arshbug Kato. Nentuuka nenkula baboyi ensika nno yebwa blogger naye erimu enyuma naye mulimu naye ebizibu byayo ya. Nentuuka kati nenjagala ate kati nkolemu ku kintu ekigenda okunsitulamuuko ebyaddala. Ntuuka nfuna obusungu ku social media companies nga nkitegedde nti zitunyuunyunta. Social media companies? Nga nkitegedde nti nekye bakola kyangu nnyo okukola. Kyekiri kye nagambye nti nze sina kye simanyi. Nga sigenze kusomera okusoma IT, sigenze kusomera okusoma simanya bikoze bitya. Ne neeyigiza bwe badevelopinga zi app, ne neeyigiriza zikola zitya business model yazo nenjigwa amawindo nenjimanya. Nengamba bwe kiba kisoboka. Nentandika okutestinga, nentandika okuzimbazimba bu app. Ozimba ne app? Nziyina nakati eno gye nyambadde app yange, Afridot. Afridot? Yes, kweri ku Play Store, kweri ku iPhone, yes! Nogidownloadinga. Nakati kwe tuli juzi Google yatuweerezanga batuyozaayoza tuhitinze 10K downloads. Nenga byonna osooka biplanninga bimenya. So mu kusirikako wano, yes, omuntu abadde alowooza nti maanyi ge gaali gakkakkanye mu kuva ku social media ng'olwo bamaze okumbulookinga bamakazukabaga batugobye buli wamu buli gyodda bagamba onomu zivuddeko awo. Ningamba nedda kange nenzimbe app zennyini nga zikolanga bye mukola. Kuba ekyo kyebasinga okutya. Wafuna idea? Nafuna akugoba yakuwa ekkubo. Wafuna idea y'okuzimba app. Okuddamu okugulawo Facebook page. Watubala ennyingizaayo tudde. Ssente eziva mu pateyo nezofuna mu mikwano kubaza njawulo. Oyina emikwano gy'okoze abasobola okugamba Arshbug nkuwaddeyo, then oyina ne pate gy'okolera. Wetubala abala ennyingi zisinga vaawa. Towaayiriza. Pate yange njiwagira era njagala bwagazi. Ne sigikolera kuba siri ku salary. Siri ku payroll wantu wonna. Sina position yonna gye nzirukanya mu pate yange. Ndi just omuwagizi wa NRM, ayagala President Museveni, agenda okuddamu amulonde. Bwe nteeka ku Facebook yange nti vote Museveni, tewali ansasula bro. Era nga bw'okyogedde sente zisinga kuva mu mikwano. Baluganda bako. Eri one love. Eri one love. Na complaininga mo olusi nga kiyitiri. No, okay, one love ne favors erezo omuntu awagira government eriko manyi zote zibulayo. Favors. Yes. Favors kizofuna gwe ng'omuntu. Mpitibwa ku mikolo egy'obuvunaanyizibwa. Kuliko n'omukulembeze ebayo emisango nga basobola okugamba mukaleke ka Arshbug kaffe. Tatase muntu talina gwabbye takoze eki. Just kale bw'aba abadde avuga. Ekitege bufeva obw'omuntu awagira gavumenti. Nagomba kibato okwagira gavumenti eriko. Manya omusalaba goba weetisse. Mu bantu bano ababulijjo abeeyita abanakunaku abaavu. Tebaddeyo nnyumba gy'azimba bikimu ebityo. Omanyi kati gw'obimanyiiyo. Sigimanyiiyo. Omuntu ajja atwala ennyumba y'omusajja. Sigimanyiiyo. Teyagingambako teyagindagaako kiki kye nagambye nti byonna ekiri byabaddeko nange nze ndi mwetegefu byanjala. Kyamukisa mubi nti tibadde tebinaba kukutuka.
ne wabalina kyabaddeko n'omuntu omulala sikimanyi. Finally nga tumaliriza tolina kyewejjusa mu bulamu mu nkyukakyuka zo z'otambuliramu mu ngeri gyo z'okolamu emirimu gyo okuva gye wava paka woolire. Omuntu atejjusa taba muntu. Abantu tutambulira mu kwenenya, mu kwejjusa, mu kusobya, mu kusonyiwagana. Ebyo bintu bya butonde, it's nature. Kiringa okumbuuza mbu tonyiiga. Bwe nkugamba nti nze sinyiigangako mba nkulimbye. Tunyiigagana, tusojjagana, tusowagana, naye ng'ekisinga okuba ekikulu mu byonna ffenna kusigala nga tuli balamu. Uganda Bloggers Association bakyali bange mbaagala nnyo, agamba ki Dennis Duke, agamba ki Ugaman. Ekyuli waafiiridde nga tugenda kulonda. Yes. Era nga sofa twali twakafuna abakandidate babiri, Ichuli ne Ugaman. Kya president? Yes, ku kyobwa president. Kya mukisa mubiri Ichuli n'atugendako. Olwafudde bw'ati. Kati Ugaman yasigala. Nedda amateeka gagamba nti vice president atakinga over. Temwaliko ku mukolo taata. Nze vice president omulonde. Ate kati nze president incumbent kati nze acting president. Wabula okulonda kugenda still mu maaso. Twakongedde twakupushinzemu katono just mu maaso ko lwa Isma. Abantu baddemu betegeke tugende mu maaso. Ugaman bw'anabeera ng'ayise wano opposed. Lubana jawa amwesimbako. President okyagala kwesi. N'obwa vice era mbadde sigenda kudda. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Ffenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.